tugende mu politics ono. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatukiikiridde bulungi nnyo. Tugenda kufuna obudde tuddemu okuvunula ebigambo bye yayogedde, okulaba ebigambo bye yayogedde kigambo ku kigambo mu mbeera ezaffe eza bulijjo. Mu mbeera ezaffe eza bulijjo. Naye ekimu ku kye nasinze okulaba n'okusiima kye neetegereza ennyo, yakutte abazungu entege n'amagulu. Yabagambye mu mwaka gwa 2021 byali bwe biti. Era najja wano mummwe wano ne mbabuulira ebintu ebyo era mwabimanya naye ne musirika. Ne kakati era tukomyewo ku nsonga y'emu. Ekintu eri kyeyongera kukula. Mwebuzaabuza nga mulinga abalina bye bakola nga temulina kye mukola. Banaye His Excellency oli musajja nnyo. Ate nabo ne beewuunya bagambye bukyanga batandika gundi eyo tebafunangako kye baafunye ku mikutu gyabwe. So abantu bangi babuuza gundi pastor what is next? Tulinda command kuva waggulu ekirala nti nno bingi bigenda kubeera nga byebikula. Bingi bigenda kuba nga byebikula. Ekimu kitutuusa ku kirala nti African Union, European Union bwe yavuddewo ne waddawo ekisinga European Union. Kakati kino nkyo kiwedde kigenda kututwala ku kirala. Mpola mpola, process by process. Katono katono eggwanga tugenda dditwala. Njagala okwebaza diaspora. Nakuba omulanga wawo ne ngamba bannaaye waakiri wabeereyo ne bwe muba 5-10 ebweru mu kikole bambi bamama ne batata babaddeyo ebweru awo era Uganda yakiikiriddwa bulungi nnyo 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 nnyo. Bambi ababadde ebweru awo tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawa omukisa. N'ababadde ku mikutu online abasajja bagambye tebakirabangako kino bukyanga batandika. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli muntu asobola okulwana n'agattako ku kyeggwanga Uganda. Ali mu gavumenti lwana asobola okujja ku social media n'oteekayo face yo yogera ayina embavu nga za audio vaayo yogere nga mosquito. Mosquito akuba naye ng'akubira mu audio. Naye muganda wange kasajja si kangu. So buli omu olina ky'osobola okugattako. Ab'omu diaspora mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Gwe ne bw'osanga information n'ogivuga n'ogyongerayo, flow of information, speed information kwetambulirako gundi kwetambulira etiisa omulabe waffe. Tumutadde mu kasonda bwe tuti. Tumutadde mu kasonda. Kyateesa kye kifuluma, bwe kifuluma kyanguwa okusaasaana wonna. Ate twafunye Kabuto FM twamaze. Eryava irebo sawa yonna mwagalira abeerawo. Capital FM mama nnyabo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa batuweere omukisa. His Excellency Dr. Kyagulanyi Ssentamu weebale nnyo weebalire ddala. Senga wabaayo university mumpeera ekya doctorate bannaaye. Bamumpeera ekya dokita simanya ani agenda kimumpeera naye Harvard University mukirowoozeeko. Kyagulanyi asaana honare gundi. Harvard, Oxford. Ani omulala awo. University kyendala kunzijja nasomerako. Magiyitaani. Nottingham University. Banne mwandirowoozeza ku kintu ky'okuwa His Excellency doctorate. Kale waliwo abantu abambuuza pasa lwaki buli lw'otuleetera byakutiisa. Bagenda kwokya bagenda kutta bagenda kusala bagenda kugira bagenda kugira bagenda kubba ettaka bagenda kutta omuntu bagenda kutta omwana bagenda kutta omukazi bagenda kutta omukazi. Okay, nze nnyinza okuba mbalimba nkikkiriza. Genda ku Twitter handle ya Muhoozi, X handle ya Muhoozi. CDF mutabani wa refugee ayina kye yali ataddeyo ekibagattako.
yali ataddeyo ekintu n'ogamba ya agamba mbu ye Crown Prince yali ataddeyo ekintu n'olaba nga mu ye mulimu Uganda empya. Makerere ya Nawangwe tesobola muwa Nawangwe rapist. President yawaabidde abakwata abaana abawala n'abalenzi rapist. Nawangwe akwata abaana abawala. Okimanyi? Nawangwe. Eyo nvuddeyo wamma mu comment section nvuddemu. Wali olabyeko, wali ogenzeeko ku X handle oba ku mikutu ja Ministry of Health n'olabayo ekintu ekigatta ku byobulamu byo. Era buli lwe bateekayo anthrax, banange anthrax, Bannayuganda mwekuuma ekirwadde pandemic, Omicron corona phase 3. Gwe mbuulira ekintu kye baali batadde ku mikutu gya poliisi nga ogamba omuntu agenda kwebaka kutulo poliisi egambye twebake kimpi. Mpaayo ekintu kye wali olabyeko ku mikutu gya palamenti nga palamenti etaddeyo negamba Bannayuganda tugenda basalirako emisolo kimpi. Gwe kimpi. Kati lwaki olowooza nti nze wali awo wennyini wembisomola ate nze kyembayambako mbaleetera origino yaabyo bo ne bajja nga basiizeeko akazigo. Bo bajja basiizeeko akazigo okugema kansa w'omumwa gwa Ssebaana. Nga nze nakugambidde nti no eryo eddagala bagenda bakuba siriimu. Naye ng'olaba naye kye basiizeeko akazigo obutwa bwereere. Omumwa gwa Ssebaana. Teriyo gwe mpayo ekintu kye wali olabyeyo poliisi neva mu gavumenti n'ogamba bannange tuwonye. Abalunzi bagenda okulinda nga bagamba bannange kiki ekyofa mu balunzi karantini abaluseewo katokolido teri kuddamu kutunda nti. Mu musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi bagambye bwe bati gavumenti yasabye obudde bajongera obudde tennabafuna bujulizi. Gavumenti ku musango gwa Muwanga Kivumbi esabye obudde kuŋŋaanya obujulizi terina bujulizi bumala kuluma Muwanga Kivumbi nga basangawo emirambo nga Kivumbi atemyetemya abantu. Ne basanga emirambo gyakuba endulu temutuyitako Muwanga Kivumbi atutemyetemye mujje nga mirambo. Ne bajja ab'ebyokwerinda bambi ne bataasa abantu ne babaddusa eggombe. N'omusaayi gukyaliwo mu galagi. Engoye z'abafu abantu baabwe babalabira ku jaketi nti akakasaati ka ASP takavaamu sike kakasati katavaamu keeko bambi nasimu afiiriddemu. Esaati eyo njijjukira yeeyo bambi. Abaana ne bajja ne bagamba kyekyo ekigatto kya maama, ekyo ekinigina kya maama. Naye gavumenti eyataasa abantu terina bujulizi. Naye mwe Bannayuganda tutudde naye mumanyi Museveni ali mu kutta bazadde baffe nga tulaba. Okimanyi Museveni yakwata Sseggirinya n'amuteeka munda n'olwaleero talina bujulizi. Nga yatematema abantu e Masaka. Naye Bannayuganda tulina amagezi naddala ba leaders, so-called leaders, Pokino ne batematema abantu ebuddu n'osigala ng'oli eyo otudde osinika binnyombu n'omusajja wa Kabaka Pokino. Ani Pokino akulembedde embulu n'ebuddu ludda wa Pokino akulembedde. Ba Pokino be bayogerako si ba Pokino Abanyarwanda.
Pokino government ne tema musaza ya Ssaabasajja Kabaka tokolanga yo ya deka speech akalema ne ati munange government engeri jeri nga yakutaba atemyetemya abantu tetogera ku misango giri mu kooti Katambala omanye ngombo ya Butambala bwegamba Butambala teva muto Butambala nekola banga akato bwekati kabira kasajja kakulu obwa kakazi kakulu Butambala teva muto emaboko tagonja yengera Butambala teva muto busujju bukoze eki busujju ya kikozi Oluganda lwange lugenze Butambala bagobye Katambala emisinde kube Butambala teva muto tobanyumiza Katambala Museveni atema abantu Museveni atuttira abantu nagenda nakyo bwatyo obujulizi bubabula butyanga government ye yatwala emirambo mu ddwaliro mwagitwalayo kutta bujulizi ani abagambo gitwala police tennaba kupima ani abalagira okujjawo emirambo katira mwagala muwanga Kivumbi ave yatemetema abalala oba si ye yabatema ye muwanga Kivumbi bwe mwamukwata mwamubuuze mundu eyo gye yakubisa abantu amasasi naye mwe bannayuganda mukimanyi nti ate eriyo omusajja eyattalwomwa Kulumba ani eyattalwomwa n'agamba nti nze nattalwomwa tebamuwozesa omusango gwe tegutambula tebamuleeta mu kooti tebamuwozesa tebamusaliranga tebamubuuzanga mundu uwa gye yagijja eyattalwomwa n'agamba nze namutta ne Mutebi alwanira ntebe ye nze nange nnwanira byange tebamubuuzanga emundu gye emundu eriwa wali oyina mmeka wagijjawa wakoma ddi okulaba ku musango ogwo ogwa Kulumba naye nga yakkiriza nti ye yattalwomwa nabagamba si ye yattalwomwa Museveni ennoonya gy'anoonyamu emundu mu baana ba Nuupu okusanga n'ekyambalo ekimyufu bannange muboole omwana gwe bayita Sozo mumulaba gy'alaga Sozo mumulaba mulaba projekiti z'aba YouTuber ne ba TikTokers Sozo mumulaba gy'alaga gurupu ya Sozo ogwo ogubuto gukulinga ogwa Toyota mutabani wa simanyi muganda wa Museveni ezo figa za Toyota ezo kansirike Sozo wamanzizeyo wali omusango gwa Kulumba yayine mundu simanyi lujja mwakoma ddi oguwulira bagusala gwaggwa gutya emundu ziriwa ani yamuwa emundu naye ffe okusanga ne uniform oba ovulo eya red olina obbawa emundu olina obbabuulira emundu gyeri Sozo omukozi wa Salimu Sale si bibi Museveni natta abantu Butambala n'akwata Kivumbi n'agamba nti obujulizi bumubuze kati ni kesi Kivumbi bwabanga ye yayine mundu n'ayita abantu n'abakuba amasasi mu gala gy'omu ng'obujulizi
bubabuze ku mwenna ani musobya lwaki mwajjawo abantu ekiro lwaki mwajjawo emirambo ekiro nga abanoonyereza tebannaba kujja kukola forensic ba forensics bali balina okusooka okutuuka ne balaba ebisookerwako ne bagoberera emmundu eno kaakati mu kiki ekyabajjisaawo emirambo ne mutatwala suspect ate nga yaliwo kwolwo lwaki temwamutwalirawo abatategedde bagenda kugamba nti nnumiriza kivumbi okutta abantu omanyi ba Museveni baali balowooza mbu be balina amagezi bokka ate nga baali basiru lwakuba baatulimba ate ekyakola obubi ate Museveni ffe teyanditulimbye naye yayita mu bakadde baffe kubanga mukadde wo kyakugamba kyekyo mukadde wo kyakugamba kyekyo kati ffe baatulimba bayita mu bazadde baffe kumbe ebisajja byali bisiru buli awabeera mmada ripooti ebula tewaba bujulizi ngenda nendaba abantu abo kugundi ku mawulire polisi tuyambe era omuntu bamuse era omupolisi bwantu bwagambye era polisi yonga bulijjo ebakaganye n'ogw'okunoonyereza tugenda kugoba obuufu bwonna tuteekwa okutuuka ku gundi tuteekwa okuleeta tuteekwa okumanya simanya ani yasse abasiru ani yatakirumira ani yatakaweesi ani yatakirumira yafa masasi kaweesi yafa masasi mu kikangabwa mmwe mwabettira abammwe mmwe mwabettira ebyo mwabivaako mmwe mwabettira poliisi mmwe mwatta abantu abo mwanditukakasizza nti nno mmwe temumanyiirwa eyabattamu omuntu mwamukwata kati poliisi bweba terina busobozi buzuula bagikozeeko fujjo eneezuula akukozeeko effujjo gwe kakwerege musituke mwerwanirire mwekolere ku nsonga zammwe mu kulonda kwa 2021 Museveni yatta abantu e Masaka 2026 assa abantu e Butambala naye biyitaawo bwe bito ne bigenda naye muganda wange Paulo ne Daudi bagamba nali muto nga ndowooza ng'omuto naye kati nkuze ndowooza ng'omusajja eno yessaawa Bayibuli egamba nti ayimiridde yeerinde aleme okugwa bannayuganda ayimiridde beera faamu beera gumite Museveni alina kyalwana nakyo mulabye mu Kampala leero abatembeyi simanyi mbona abatembeyi babagobyeko simanyi street zonna zeetadde simanyi biki omanyi gwe kye bayita kupiga musumaali katusirike ebyo kansirike sigenda byogera batandise okutambuza nga bagamba NUP abazungu simanyi mbona abazungu bagenda kwonoona Uganda simanyi baddukidde mu bazungu kibaleeta abazungu President yatugamba nti tujja kiwulira ke kaseera kano kennyini ke tulimu ekyamazima kyo tuli mu kukiwulira naye nno gwe munnayuganda yeetuulidde ng'olaba tebikkwatako ate ojja kiwulira okusinga abayimuse omanyi bw'obeera ng'olwana okkirizanga nti nnyingidde olutalo ndirwedde ku kijja kyonna bwe kiba kya bulamu ndirwedde bwe butwale bwe kuba kufa ndirwedde okufa n'omuntu era tujjukirira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti bye yatugamba ng'ayingira ebyobufuzi bangi baamulumirirwanga ne bagamba nti pulezidenti lwaki tabivaamu nga bazizza emabega emirimu gye musajja wattu yajja muyimbi nga mwajja ekigulira Magala eddiba naye n'olwaliro takyasobola kuyimba tebamukkiriza yavaayo n'atugamba nti mwe abansaasira ate nange mmwe bensaasidde kubanga nze ndi bwe nti
naye at least ndi waddeko ebintu ebimu nsobola obyetuusaako nga ne bwe kuba kufuluma ggwanga Uganda singa nkeera ne ŋŋamba nti mbiveemu nsobola okufuluma ne mba n'emirembe. Naye ate nnwanirira mmwe abatalina busobozi buva mu ggwanga Uganda, nnwanirira mmwe abali ekibu ekimu nga lw'ofunye ekyemisana tosobola kufuna kyaggulo. Bw'ofuna ekyeggulo, ekyemisana tokisuubira. N'agamba nti waakiri nze oba kunzita banzite, naye nga banzise nnwanirira eggwanga lyange. Era n'atugamba nti okufa ng'omujega, nfa ng'omuzira. Uganda weetuuse ffenna tugiraba, tutegedde ebigendererwa by'abasajja bano. Kati keekadde tuyimuke mu maanyi, tugambe nti bwe kuba kufa, katufe. Tufe ng'abazira nga tufudde tulwanirira ggwanga lyaffe. Okusinga okufa ng'embizzi, nga bano bali tuteeseza otusindikira ab'ebijambiya batusange nga mayumba gaffe batusanjage bagende nakyo. Gwe Munnayuganda, ogenda kukkiriza okufa mu nfa ey'ekisiru bw'etyo? Tosobola kwerwanako nga Mukama yakuwa emikono ebiri nabo yabawa ebiri? Lwaki bakulowoozesa nti bo banjawulo nnyo ku ggwe? Ye lwaki bakulowoozesa nti bo b'amaanyi nnyo? Situkiramu, lwanirira eggwanga lyo, ojja kusobola okuwangula dduniya. Bw'onoosituka ojja kubeera muwanguzi. Bw'onootuula bajja kukuwangula, omwana wo n'omuzzukulu babule we batuula we banywa otuzzi, kubanga bajja kugamba nti olaba twawangula bakitaabwe ne bajjajjaabwe, ate olwo abazzukulu be baani era batugamba ki? Twerwaneko ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala, kubanga Uganda weeraga we bayita nti mpaawo atali kaaba. Bwe tutasituka ffenna tuli bakukirozzaako mu dda.